Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuwabulwa Museveni era Alidde okozesa omukono ogw'ekyuma ku bakulembeze b'amasomero ga bonna basome abakanda abazadde ensimbi obuwanana abazadde bangi ne batuuka n'okwetamu okuweerera. Museveni bino abyogeredde ku ssomero lya Kitebi Secondary School bw'abadde atongoza ebibiina bya mwoyo gwa ggwanga. Okwogera bino abazadde abeetabye ku mukolo ogwo be bamukaabidde nga baagala okutuusa ebirowoozo byabwe ku byenjigiriza mu masomero ga gavumenti ne bamutegeeza nti amasomero ga bonna basome abazadde baagakoowalwa bisale ebifaanagana n'eby'amasomero ag'obwannannyini. Bajjamu miliyoni 3 mitwalo 8 miliyoni 3 buli ki? Buli ttaamu. Ziba miliyoni 9. Kati obakutteko omuzeeyi bwino ojja mumanya. Bwino tuyina mungi lwakuba tutya okubuulira nti ffe nga bakadde abo abawansi abaana bajja kutuuka otulema okuweerera. Amasomero gali so expensive nnyo. Pulezidenti abaana b'abantu b'abawansi bagenda gaana okusoma. Amasomero gali ku miliyoni 3, 2.7, 2.5. Buli ki? Buli ttaamu sebo. Buli ttaamu? Sebo. Kale Pulezidenti ekirala kyenkusaba. Kale wande esimu yo. Jeno Yoweri Kaguta Tibuwabulwa Museveni wano wasinzidde n'agamba nti ebyokuliisa ebijanjaalo empiso bikomye kaakano agenda kutandika kuluma bw'aba waakutereeza ebyenjigiriza by'eggwanga. Gye tulaga tugenda kukambuwalira ddala emyaka eno 2 tubadde mu corona. We have been with corona ebizibu, but once we are out of the corona impact, I would like to insist on really free education in the government schools. Ebisulo tebyetaagisa kubanga byongera ensaasaanya. Abaana basome baddayo ewaabwe, naye y'ensonga gye twali tetwagala ebisale mu masomero. Ngenda kubayita tukyogereko, naye owulire bali abawala bange bakaaba nti amasomero amalala gali ku miliyoni 9. N'olwekyo kinkoze bulungi okujja wano ne nfuna bwino oyo. Museveni mu ngeri emu alabudde abaana abawala basusse okwefumbiza nga tebanneetuuka n'alabula abatandise okwenyigira mu bwamalaaya nga bato era n'ategeeza nti bano mukenenya kaana abakwatako si bakuwangaala mu nsi eno. Bw'ati asabye abavubuka beekuume bave mu by'okwenyigira mu nsonga z'abakulu nga bakyali baana bato ddala era n'abakubiriza n'okwagala ensi yaabwe. Okulagajjalira obulamu n'okola obwamalaaya n'ogenda eno n'ogenda eri oba n'otandika okufuuka omukyala so nga okyasoma okyali muyizi. Omuyizi afuuse mukyala kati ekyo kiri kitya. Ate omuyizi omulenzi afuuse seemaka. Mwanguyiriza ki? Kye tubagamba tukimanyi, twafiirwa abantu bangi ku lw'ensonga ezo. Tolina kwanguyiriza. Ebyonga biri bityo ensisinkano y'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuwabulwa Museveni n'abamu ku bakulembeze b'abasuubuzi etandise mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe ekiro kino okuwuliriza ebizibu ebyaviiriddeko okuggala amaduuka gaabwe. Abasuubuzi mu Kampala n'ebibuga by'eggwanga ebirala bamaze kumpi ssabbiiti nnamba nga beediimye olw'enkola ya ifrizi gye baakazaako eyekizaakayo ereeteddwa ekitongole ekiwooza ekya Uganda Revenue Authority gye kyasaawo okukuŋŋaanya omusolo. Abasuubuzi bano bakomba kwerima nti bakugula maduuka gaabwe okutuusa nga basinkanye omukulembeze w'eggwanga bamulombojjere. Olwaliro Pulezidenti Museveni yakkiriza okubasisinkana okuwuliriza okwemulugunya kwabwe n'okulaba engeri gy'ayinza okugonjoolamu ekizibu kino era we tujjidde ku mpewo nga Pulezidenti yakatandika okwogerako n'abasuubuzi bano. Okufunda ebyawugulwa kitwalako nyuma ensonda zitubulidde nti Pulezidenti Museveni oluvannyuma wa kuwa abamu ku basuubuzi omukisa okwanja ensonga zaabwe omuli n'enkola ya ifrizi gye balaajana gye beekokkola. Kinajjukirwa nti minisita w'ebyenfuna Matiya Kasaija n'ekitongole ekiwooza ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority bafulumiza ekiwandiiko nga bo bakalambira nti enkola ya ifrizi erina okusigalirawo ddala wabula ne basuubiza nti bagongera okusomesa abasuubuzi baginnyonnyoke bulungi. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga agugumbudde abasigansimbi abattata n'obutonde bw'ensi abasaanyawo entobazi ebibira n'ebisaalu mu bugenderevu olwo nga bamaliridde okuleka Uganda ng'efuuse eddungu. Katikkiro agambye nti Obwakabaka nga buli wamu ne bannamikago okuli n'ekitongole ekya Rotary International ebikola nga bino tebagenda kubikkiriza kwongera kwegazanyisa mu ggwanga lino olw'okutaasa emirembe egirijja.
bw'abadde yeetabye mu nsinkano y'ekyenda ya disitulikiti ya Rotary etudde ku Speak Resort Munyonyo. Katikkiro yeebazizza bannarotary olw'omutima ogwagaliza eggwanga lyabwe n'ensi yonna nga bayita mu kulwanyisa endwadde ez'enjawulo, okukuŋŋaanya omusaayi, okutumbula ebyenjigiriza, ebyobulamu n'ebyenfuna. Rotary yajja n'omulamwa gwe bayita Mission Green. Kakati ate mu lukiiko lwa Buganda emabega eyo twayisa ekiteeso ekikubiriza abantu okusimba emiti mu kwanjula, mu kwabya olumbe, mu kujjukira emyaka gye tuba tutambudde mu bufumbo, abagenze e Mecca, abagenze e Roma, abamaliriza emisomo abaana nga tubakulisa, tusimbe emiti kubanga ffe ekyatuweesa erinnya nti ffe eddulu lya Afrika oba ekkola lya Afrika. Lwakuba obutonde bw'ensi ky'ekyobugaga Katonda kye yatuwa ekisinga byonna, ekisinga n'amafuta, ekisinga ne zaabu. Tuvumirira nnyo abazimba entobazi naddala bazimamu amakolero. Tewali busizi bwa nsimbi bwa muwendo butuuka butonde bwa nsi oba bwetuuka mugaso gwa ntobazi. Simanyi ddala lwaki naddala basiga nsimbi abamu bagwira, abamu bannayuganda tebaagala kugenda kugula ttaka ku lukalu kubanga olutobazi terubaako na kyapa. Tulina okuvumirira ekintu ekyo n'okukiwakanya. Katikkiro asabye enteekateeka ya Rotary ey'okutumbula omwana omuwala egende mu maaso, n'alabula nti singa omwana omulenzi naye tafiibwako, ensi eno yolekedde ekiseera ekyakasasambulabbwa kubanga abalenzi abatali bateeketeeke bakosa ensi. Omanyi okuvira ddala mu maka abazadde basinga kweraliikirira bawala. Omuwala bw'atambula nga gy'agenze teri amanyiiyo, bayinza n'omumuyisaako kiboobo. Abawala batono nnyo abato abakkirizibwa okudda eka obudde nga buzibye. Naye abalenzi bakola kumpi bye baagala. Agenda okusamba omupiira eyo ku kyalo nga ne nnyina tamanyi gy'ali kuba mulenzi. Bw'akomawo ekiro bamubuuzako biri ne bamuleka. Abaana baba baana oba balenzi oba bawala. Omwana omulenzi alina okugunjulwa obulungi. Ekifuula omusajja si ddoboozi ddene oba okuba n'emifumbi oba okuba n'ebirevu, obwo si bwe busajja. Omusajja ekimufuula omusajja kuba wa buvunaanyizibwa. Era bw'abanga yali mu maka talina bw'ayinza kubeera mu kutwe gw'amaka nga teyakuzibwa bulungi. Awo nno neebaza nnyo abarotary abajja n'omulamwa guno oguli ku mwana omulenzi kumufaako. Omwana omulenzi alina okubonerezebwa nga asobezza. Ekitongole kya Rotary International mu nsi yonna nga kikiikiriddwa Brenda Chrissy kitegeezezza nti ekigenda kukoowa kulafubanira abalina obwetaavu mu mbeera ez'enjawulo era essira lya kusinga kusibwa ku okutaasa abaana abafa nga bawerebeddwa endwadde ez'enjawulo. I have found that giving yields joy, large and unexpected joy. It creates a meaning in our lives and it gives us purpose. And it provides clarity for what is really important in our world. And I know that you all share the same sentiment as well. Think about this fact. A woman dies every 2 minutes from pregnancy or childbirth birth complications. Almost 95% of all maternal deaths occur in low-income countries. Edward Kakembo Nsubuga District Governor wa 12-13 atendereza Obwakabaka olw'enkolagana ennungi ne Rotary era n'agamba nti enkolagana yeetunuulidde nnyo okusitula obulamu bw'abantu ba bulijjo. Okutwala omukisa guno okwebaza Katikkiro okwebaza Kabaka wa Buganda olw'okuba nti awagidde nnyo enkola za Rotary. Ntwala omukisa guno okwebazanga gwe ng'omuntu olw'okuba nti ofa nnyo ku muntu wa bulijjo. Puroguramu nnyingi zoze nazo zotaddemu omulamwa okulaba nti bannayuganda bonna badde engulu. Awalodala eyo ey'emmwanyi terimba njikwebaza nnyo era twebaza enkolagana yaffe ne Buganda Kingdom. Palamenti ya Uganda eyisizza ennongoosereza mu mateeka agasawo ekitongole ky'abaana ekya National Children's Authority n'obukiiko okuli ak'abakadde, ak'abaliko obulemu n'akakiiko k'abakyala n'ak'abavubuka ne butwalibwa wansi wa Minisitule y'Abakozi n'ekikula ky'abantu. Obukiiko buno bwonna okuli ak'abakadde, ak'abavubuka, ak'abaliko obulemu n'ak'abaana buziddwa wansi wa Minisitule y'ekikula ky'abantu. Ate ekitongole eky'abaana ekya National Children's Authority emirimu gyakyo gitwaliddwa mu kitongole eky'abaana ekiri wansi wa Minisitule y'ekikula ky'abantu. Minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amongi abulidde Paalamenti nti wagenda kutondebwawo eggwandiisizo ery'amaanyi wansi wa Minisitule y'ekikula ky'abantu erinakwanaganya ensonga ez'abakyala. Right Honourable Speaker, what is in the report of the committee is agreeing with the position of government in the amendment. Because I have that. What is the position of government? That the authority is dissolved and the function, the only difference with the committee is there are certain function like registration of children where they are moving it to national registration.
Speaker wa Parliament Anita Among ye agumiza abavubuka nti ensimbi zibadde zigenda mu lukiiko lw'abavubuka za kusigala nga ziteekebwayo wadde nga akakiiko kano katwaliddwa wansi wa Ministry y'ekikula ky'abantu. Honorable members, what government is saying, let's take this sector to avoid a lot of having institutions. You are the ones who are saying we should have a lean government. And in the process of having a lean one, let's take it back to the ministry. And when we have it in the ministry, we have a department of children. We have a department of youth, a department of women. Parliament olwaliro lwonna erumazeeko nga yeekenneenya amabago g'amateeka gavumenti ge yajanjulira mweyagala okuyita okugatta ebitongole byayo n'okuggyawo ebimu. Parliament egaanye okuggyawo ebitongole okuli eky'emmwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority, eky'amata ekya Dairy Development Authority, ekya Pamba Cotton Development Authority n'ekya NADS. Abaka bategeezezza nti okuggyawo ebitongole ebyo kigenda kutta ttano eby'obulimi naddala omutindo gw'emmwanyi, pamba n'amata ate ng'eggwanga kwe lisibidde olukoba. Ebyo nga biri bityo, Parliament era olwaleero eggyeewo ebitongole okuli ekya Uganda Trypanosomiasis Control Council nga kino kye kibadde n'omulimu ogw'okulwanyisa ebivu ebivaako ekirwadde ekya mongoota. Ekitongole ekirala ekiggiddwawo ky'ekya Agricultural Chemicals Control Board nga kino kye kibadde kirondoola omutindo gw'eddagala erikozesebwa mu by'obulimi. Ebitongole ebyo bijjiddwawo bulambalamba obuvunaanyizibwa bwabyo bwonna ne buzzibwa mu Ministry y'ebyobulimi n'obuvubi. Nga Parliament ekyakubaganya ebirowoozo ku mabago g'amateeka agagatta ebitongole amabaga agawerako abaka ba Parliament ge bagobye, Minisita ow'abakozi ba gavumenti Wilson Mululi Mukasa akisinyizaako nti yakiwuliddeko nti abamu ku bakulira ebitongole batuukiridde abamu ku babaka ba Parliament ne abatunula mu ngeri y'enjawulo nti baleme kuwagira kuggyawo bitongole byabwe. Wabula Speaker amulabudde amutegeezezza nti wali mubaka wa Parliament yenna yaweereddwa ky'ojja mumiro ku nsonga eyo. There was some impression created in the House that there are some people who have been lobbying members of Parliament not to come in order to deny Parliament the requisite quorum. The disclaimer is that public service is not part of that group. Much as you make that disclaimer, we are also saying as Parliament, we are not compromised. We are doing what we ought to do. And this has persisted. No member is compromised to do that. And we cannot continue with this mentality. Members are compromised. Compromised on what? We are here to legislate for our people. The same people went and told the chief executive that we are being compromised. Okubaganya ebirowoozo ku mabago g'amateeka agagendereddwamu okugatta ebitongole bya gavumenti kwakuddamu sabbiiti ejja. Ebimu ku bitongole ebikyasigalidde kwe kuli ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo ekya UNRA n'ekya Uganda Road Fund n'ebirala. Eggye ly'eggwanga erya Updf liguddemu ekyekango omujaasi waalyo ali ku ddala lya Meja bw'afiiridde mu kabenje mu mabira ku luguudo oludda ejjinja bw'abadde agenda mu bitundu by'ejjinja. Afudde ye Meja Nsamba Habibu Katakabire era nga kigambibwa nti abadde agenda ku mikolo egimu egy'amagye mu bitundu by'ejjinja, motoka mwabadde neeyambalagana ne magulu 10 era ono kigambibwa nti afiiriddewo. Ono abadde atambulira mu motoka kika kya V8 namba UBQ 224N ate nga magulu 10 gye batomereganye ebadde namba UBP 644AC. Omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier General Felix Kulaije nga naye abadde ku mikolo gino ono gy'abadde agenda mu bitundu by'ejjinja agambye nti amagye gafiiriddwa omusajja abadde omukkakkamu. Wabaddewo akasattiro ku kkooti enkulu mu kibuga New York eky'Amerika. Kkooti eno weetudde okuwulira emisango egivunaanibwa yali omukulembeze wa America John Fred Donald Trump, omusajja bw'alumbye kkooti eno neyeemansirira amafuta okukkakkana nga yeekumyeko omuliro. Bannamawulire abadde ebweru wa kkooti eno kibabuuseeko bwe balabye omusajja ng'azze n'empapula n'asooka azikasuka mu bbanga oluvannyuma n'alyoka yeemansirira amafuta ku mubiri ne yeeteekera omuliro. Ekigendererwa ky'omusajja ono n'okutuusa kati tekinnategeerekeka, wabula poliisi mu kibuga New York etegeezezza nti onaddusiddwa mu ddwaliro ng'embeera gy'alimu mbi. Munda mu kkooti abalamuzi 7 abasajja n'abakazi 5 be bategekeddwa okutandika okuwulira emisango egivunaanibwa Donald Trump.
Guno gwe mulundi ogusoose Pulezidenti wa Amerika waliko obe yawummula okusimbibwa mu kkooti okwera ennemba n'emisango egigwa mu kkowe lino. Trump avunaanibwa emisango egyekuusa ku kugaba ekyojamiro kya mitwalo 13 egya dola za Amerika zeyawaayo zagambibwa okuwaayo eri omukyala omuzannyi w'obutambi obw'obuseegu Stormy Daniels abikkirire ebyafaayo bya Trump ebyekuusa ku buseegu bwe yali yeetekerateekera akalulu k'omwaka 2016. Trump emisango gino yagyegaanira ddala egiwera ddala 34 era nga yeegaana n'ebyokubaako enkolagana yonna n'omukyalo oyo Stormy Daniels gwagambibwa nti yamuganza. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gakutuusibwako SR Afro Chicks abakuleetedde akalungo akatabulwa mu mmere y'enkoko ez'amagi n'ez'ennyama olw'amagoba ne geeyongera akayitibwa Doctors Brand nga bali wamu ne Kyaddondo Technical Institute e Busaabala abakuwa obukugu mu bya engineering, technology ne business ku ddala lya certificate ne diploma n'obeera wa njawulo mu katale k'ebyemirimu. Mu mawulire ag'empuna abatamiivu ba lujuuju bongedde okwolesa obukugu mu kuwuuta ebbidde. Musajja mukulu wa myaka 69 enguuli kateemuttire ku mulimu atabadde ebbaala 12 mu ssaawa 24 era mu bbaala zonna anyweddeyo omwenge. Omungereza David Clarkson nga kati abeera Australia omanyirivu bw'alina mu kumeketa amazzi bwa myaka 40 era okweyimba mu kyafaayo ky'omutamiivu asingayo mu nsi yonna kimubadde ku bwongo ebbanga lyonna. Amawulire gategeezezza nti David Clarkson yasoose kuwandiikira kitongole ky'ensi yonna ekikakasa ebyafaayo ekya Guinness Book of World Records ne kimuweereza omusazi w'empaka n'amuwondera okumalako ebbaala 12 bw'atyo ku myaka 69 ne yeewangulira engule eya Segamwenge. Engule eno agijje ku Bangereza Harry Crows ne Jake Loyterton era nga bano babadde nayo nga bano bagiwangula lwa kunywa mu bbaala 99 omwenge mu ssaawa 24 zokka.